Yango obukulembeze babuwa Ssaabakunzi Frederick Nyanzi Ssentamu kubeera nga akulemberamu enteekateeka eno. Wabula enteekateeka eno eyakunga yali erubiddwamu okukunga na kuwagazisa abantu kubeera nga bongera okubunyisa eri ey'enkyukakyuka ku mitendera gyonna okwetoola eggwanga nga beeyambisa emitendera egya structures ez'okubyalo okutuuka ddala ku national level. Era ezimu ku nteekateeka eno zaatambula. Kati bwe nkuwulidde ng'oyogera e Masaka neezijjukira nti era ekintu kino ekyakkunga mu kitongoza bwe kitandika okutambula n'okusaasaana kituuka e Masaka, awo ekibiina kya National Unity Platform zaali enjatika zitandikira ofuuka ennyafa wali obutakkaanya obutuukira ddala okufuukira ddala entalo wakati mu kibiina. Era ndowooza bw'obanga ojjukira awamu nange enteekateeka eno yayimirizibwamu akasa katono ng'abamu ku bakulembeze mmwe bennyini bwe mwalonda okukulembera ekibiina bendobendo e Masaka beemulugunya nga bekkokola enteekateeka zino ezakkunga. Ate emyaka giyiseewo era tubalaba mwerimbise mu kitu kino ekyakkunga mulinga abakuba kampeyini. Katongole nakulabyeko mu bitundu bya Lubaga muno ng'olaga nti oli mu nteekateeka ya kkunga ate nkulaba okutte n'ebipande. Kyesirowooza nti mu mateeka agakulembera enteekateeka z'okulonda twayingidde obuufu obwo obw'okutandika okukuba kampeyini. Webale nnyo mukulu Kefasi. Olabanga mulabikanga ababuza ekisookera ddala ng'ate kituliko kati kyakebera nkalala z'abalonzi. Nze wandabye bulungi nga tuli mu kutambula. Ekifaananyi kye nabadde ntambula nkutte kye kya mukama wange President Robert Kyagulanyi Ssentamu, omukulembeze wa National Unity Platform. Nja kuzzaayo emabega. Lwaki ekibiina kya NUP bw'otatambula na kifaananyi ekyo abantu tosobola babuulira naati njagala kino nkikulage bulungi mukulu Kefasi okitegeere bulungi. Lwaki natambudde n'ekifaananyi kya President Kyagulanyi? Tuli mu nsi ng'abantu beetaaga essuubi. Tuli mu nsi nga bannayuganda bamanyi bw'olaba nti tugeze kati nja kulaga ekyokulabirako. Ffe ng'Abakatuliki bw'olaba ekifaananyi kya mukama waffe Yesu Kristo oddamu essuubi. Mu mbeera eno bannayuganda baagala Kyagulanyi Robert Ssentamu. Era owekitiibwa Kyagulanyi mu exercise eno gye mbadde ntambuliramu nga nkutte ekifaananyi kye nga nkiraga bannayuganda nga mbajjukiza nti temutya omununuzi waali. Era ogenze n'oyogera ku nsonga ya kkunga nti yasooka neeyimirizibwamu mu bitundu eby'e Masaka ne mu bitundu ebirala, naye olwamala neggulibwawo. Nga National Unity Platform wajjawo enteekateeka ey'okuzuukusa bannayuganda, kubabuulira kye balina okukola, naddala okubajjukiza, kubanga twalina bannakigwanyizi, naddala Deputy President waffe yaliko, nga bo ebigendererwa byabwe Deputy President wa Buganda yaliko nga batunuulidde bufo nti nze bwe sitadda mu nnyendo mukungwe, bwe sitabeerawo ekibiina tekirina kutambula, ensonga z'eggwanga tezirina kutambula. Naye nga Oweekitiibwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu yabasaba n'abagamba nti bannayuganda kye beetaaga bwe bukulembeze n'okuteekateeka, kubanga nga National Unity Platform oli ne bw'aba nga ye Deputy President kkiriza bagaana aba alina okugoberera ssemateeka w'ekibiina. Mu kaseera kano muganda wange Kefasi nga NUP obukulembeze bwa President Kyagulanyi bukoze ekisoboka okukunga bannayuganda, okubategeeza nti nga National Unity Platform ekisooka twagala buyinza bwa ggwanga. Nga National Unity Platform twetaaga obukulembeze obulimu ensa, obuvumirira obulyake, obuvumirira obuli bw'enguzi. Mu kukunga tokunga babo bokka b'oyagala, mu kukunga tokunga bigenda kuyambanga ggwe. Nti era ojja kusanga mu NUP nti osanga omukulembeze omu yeegwanyiza ekifo,
nenga alina okutula ne kompetita we. Lwaki? Obwo bwe bukulembeze ssemateeka ow'ekibiina bw'atulagira. Era nja kulagana kino kyoyogeddeko, laba National Unity Platform tukize tugaane kyekibiina ekisinga amaanyi mu ggwanga mu kaseera kano nga kikulembera ow'ekitiibwa Kyagulanyi. Naye mu kutusanze obuzibu nti gavumenti egenze n'etutwala nga ffe oba abantu beetye nnyo, njogere bwe ntyo. Kankuwa ekyokulabirako, ndabye bannaffe abaddi balina n'ekitebe wano mu Kampala ssebo, ne bakuba enkuŋŋaana zaabwe. Awe Namirembe walaba yadde abantu munnange babasasula busasuzi okgendawo, naye ne batuula bulungi ne balya piraawo waabwe. Bwe balangirira ddi tewabiraba. Bavuga abantu nga bavudde mu constituency emu, buli omu nga bamusuubizza ne ssente, naye poliisi ne ba security ennungi, era ne bakulaga nti kale lwakuba bo era sinenya gavumenti, kubanga naye gavumenti bw'eraga nti ebatidde eba erimba, kubanga tebalina kye bagenda kugikolako, tebatiisa. Ne mu kino muganda wange Kefasi kiki enja okulaga nti nga NUP tugezaako kunga abantu ogenda ku nkala z'abalonzi, okulaba nga bakyekinga, okulaba nga bamanya obuvunaanyizibwa bwabwe naddala abavubuka, nti bwe mpeesa emyaka 18 nina okukola ki? Okwewandiisa, nfune omukulembeze gwe njagala. Ne waliwo ebirumira byensanze, kubanga nze mumira nsanafu ntambudde Lubaga South constituency emiruka egy'enjawulo, n'ebyensanzeyo kambibuulire bannayuganda n'abakulu aba bategeka babimanye. Kikwewuunyisa muganda wange Kefasi nti programu eno abantu tebagitegeera era tebagimanya abasinga, naye waliwo bannakigwanyizi ab'enyale mu Katole, waliwo bembadde nabaawo mu muluka gw'okusiteera ne mbagamba bassebo nga ndaba ate ono awandiika mu sisitimu yeesimbawo kalulu akawedde ku kaadi y'NRM era yakyaliko ng'ow'abavubuka, naye nga yali wali mu sisitimu bafunye edda bannaabwe bali bamobilizinga tukole bwe tuti ne bwe tuti. Ne tubagamba nedda, bwe mba mukola bino ebintu bannayuganda balaba, tosobola kulwanyisa maanyi g'abantu. Buno obukulembezi bw'abavubuka tuzze tukiraba emivuyo nga gibeeramu, ne twagala abavubuka bamanye nti bw'olonda omukulembezi w'abavubuka akola ki? Ebyo tebabikoze, era biyise mu lujja. Era n'ekirala ekizibu kye tusanze nti abavubuka bangi bwe tutuukeyo ku ground babatiisa ne babagamba kaakati temugendayo ebintu ebyo bya PDM, era tojja kufuna sente za PDM bwe batokoze eki? Teweewandisiriza muffe. Kati mu mbeera eyo process eno Electoral Commission erina okuba independent. Sente zifulumizibwa biliyoni na biliyoni to sensitize the people. N'ekikwewuunyisa nti aba National Unity Platform abo tebajja bategeeza, era osanga bannabakyala ku byalo abamu nga tugeza abali ku ludda lwa NRM nakirabye mu Ndeebaawo mu zoni ya Mutaawe. Kyagala tugamba nti akakiiko ebyokulonda bwe kalangiridde nti bannange mugende mutereeze enkalala z'abalonzi, aba National Unity Platform abawagizi emikutu egiweereza gye babeera ne gye bawangaalira gyabadde tegiriiko. Njakuwa ekyokulabirako, ojjukira nga tugenda mu kalulu ka 2021 omwagala w'abangi President Robert Kyagulanyi Ssentamu waliwo system gye bagamba funa endagamuntu. Endagamuntu eyo olw'okuba waliwo abantu aboogera ensi n'ewulira. Wano mu Uganda tulina President Kyagulanyi ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, nti Kyagulanyi Robert Ssentamu eddoboozi lye lyakola nnyo n'obulango. Naye okiwa Kyagulanyi tugeze n'agamba nti banange nkoze akalango kano nkuga bannayuganda bagende beewandiise. Lediyo ntono zijja kuba ntono ezigenda obupuleyingira ne TV. Bajja oyo Bobi Wine nedda. Naye nga tebafudde ku message gy'asindika mu bantu. Abazadde namwe abaagala okusomesa abaana bammwe mu ssomero erigunjula abaana mu byenjigiriza n'okutya Katonda muwulirize nnyo. Bulango bwasatu bubadde bwatuuse nga alumiddwa. Muli mutya mwenna abaliko mbatumiddeko mugyebaleko obulamu mugamba ki?
tuli wano tuweereza nsonga mbatumiddeko mikwano gyange abali mu bitundu ebyenjawulo. Tuli ku nsonga ndi munne muganda wange Kefas Mayumba wano mu studio okulaba nga twogera ku nsonga z'eggwanga. Olwensibye ku ground eyo ate tulina okukozesa emikisa gino egy'empewo ne twogerako eri abantu ku nsonga eyo enkulu. Kamya Amos agambye MP Lubaga South tukulinze. Preach comrade Kirifu Kangavu olyawo UK muganda wange nkulaba. Tamale Bob nkulaba. Nolini K Nolini nkwagala nnyo. Nabagambye nti Mathias Mpuuga twamusuula ku jirikiti. Mpuuga ne tumuteeka ku jirikiti. Kati mu Buganda wano waliwo be twateeka ku jirikiti nga bwe bavaayo baba tuunyirira mugamba bugambi gundi totuunyirira ddayo ku jirikiti. Nenga tubagamba temuzikiza musharinge tubeere nga twogera ensonga z'eggwanga. President Kyagulanyi mulamu tulina okulaba nga tununula eggwanga lyaffe nga twogera ensonga eziyamba mmwe bannayuganda. Ebintu bingi ebiriwo bye tulina okulaba nga tutambuza nenga kwe tuli ku mpewo okulaba nga tubaweereza bakyagenzeko mu bulango naye nga temutya baganda bange. Ffe we tuli okutambuza ensonga za revolution, ensonga za struggle, ensonga z'okukyusa eggwanga Uganda. Waliwo omukyala bamuyita Nolini K. Omukyala oyo mugende ku TikTok, Facebook mumuwagire. Mukyala wa maanyi. Katongole Julius Mumiransanafu tukwagala mu parliament mugitereeze kituufu. Parliament mutuyambe n'ebipande nno mubimpe ne kalenda muzimpe kubanga si bannange mulaba ensonga zetukola abasajja betuvuganya bafuna sente wa Museveni ne kati ffe mwaba tuzimba so mukitegeera. Kamyamo sagambye tukoze tutya byonna tugenda bitereeza abasebo ne banyabo mwe mubeereko muwulire ensonga nga tuzisengeka nga tusomesa eggwanga. Anti-National Unity Platform kyekibiina kyammwe eky'Abannayuganda naye nga muli mutya. President yavudde Dubai mwabirabye. President yayaniriziddwa bulungi yagenze ne Kapere amasanyalaze yagamuwadde amasanyalaze mangi nnyo ge bawadde mukulu Kapere. Abamu bajja kiwulira abamu banyiize tebayinza butanyiiga naye twongere okusabira mukwano gwange Mr. Update Allah muwejjana yakola ebintu bingi muganda wange Segirinya Muhammadi eddoboozi ly'ekyebando. Mr. Update ali musanyusa wammwe bashagaala ba Queens yababeererawo nnyo. We tuli ku mpewo wano kulaba nga tubaweereza kulaba nga tutuusa ensonga. We tuli wano ne mukulu Kefas Mayumba musajja wange nnyo. Tuli mu kubaweereza gwe kyolina okukola laba wansi wano katongole ngenda mwogerako Ttendo oyo naye twamutadde ku jirikiti nga bwe twateeka Bampuuga ku jirikiti. N'oyo gwewandiise twamuteeka ku jirikiti. Twamuteeka make sure ground Alan film tugitambuza ground mugiraba ffe bakabaka ba ground. Ekyo mukireke Lubaga South mugenda kulaba the new Rome. Byonna projects za Mr. Update tugenda zireeta Lubaga. Mulabe Lubaga South etabangako. Etabangawo nze mbabuulira. Temubirabyeko nga tetulina bifo ne tubikola kati kuluno omulindeko. President waffe Kyagulanyi alina okubeera nga ke kabonero akakulembera mu constituency y'Erubaga. Lubaga abadde abantu bagitutte nga yaba comedian nga bakubuli comedian ajja azanyirayo buzanyizi. Kiki kye tutasobola ebitabo twasoma buli kimu tukiina tuweereze ku bannayuganda basiime. Ekyo mukitegedde bulungi. Kiki tubagamba naye nga kwe tuli nnyo okubaweereza mubeereko ensonga tuzisensule ensonga tuzitambuze. Tetusirikiza obeera ku ground olina okutambula ku radio oweereze ensonga ezo eziruma bannayuganda
eziruma omuntu wo wansi, eziruma gwe Shagala. Omuganda wange ali buli omu, nze njagala obeere ngenda beera Mr. Update wa Uganda, si Lubaga yokka, Uganda yonna. Era njagala Bashagala bano bantu yonna nga ensonga tuziweereza. Nyambalage ku bukulembeze, njagala mbalaze ku mulabe nti abaana Kyagulanyi babadde nabo buweereza ki bwe bakola, bazimbye, si be bano bafinito. Katongole ng'oli accountable gyendi, ongambe Katongole tukole bwe tuti, Katongole ekyo kye twagala obukulembeze bwenjagala obbalaga. Ate mbeere ekyokuyigirako nti buli kimu kisoboka. Mugaba musajja twalinga naye, musajja yuyo akatambuza emirimu gy'eggwanga. Ekyo kye tugenda tambuza mbabuulira, kubanga ye people power. Bannange tukoze, kuba bw'otunuulya abantu abamu ne tubeesiga, twasooka ne tubagamba kale mmwe mugende, kwaffe twaliwo from the beginning, people power, Mwaluwa, Kyaddondo, ne tugamba kale bano abazze katubawe ne tubeesiga. Ne munnange batumaze maanyi, tebaweereza abantu abamu. Tutandise mwewulirize. I will protect. Queens Bashagala. Njagala wa commissioner wa parliament. Eddakiika ziri 20 ezibulayo okuwera essaawa 2 za kiro ky'olunaku olwaleero. Ndi ne Katongole Julius Mumiransanafu yeegwanyiza okubeera omubaka wa Lubaga South mu kiiko ky'eggwanga olukulu. Tuli ku nteekateeka ey'okukunga, tubuuza bakunga ki ng'akakiiko ebyokulonda kali mu kukubiriza abantu kugenda kukebera nkabala z'abalonzi. Tuli awo Julius. Sebo nkulu Kefasi ogambye tukunga ki ng'akakiiko k'ebyokulonda kagamba abantu okukeberera enkala z'abalonzi. Ekisooka njagala bannayuganda nsooke mbalage, kubanga mukulu Kefasi asobagamba mukunga ki. Akakiiko k'ebyokulonda kataddewo ennaku zino, twatandise ng'ennaku z'omwezi 2, tugenda kukoma mu mwezi ogwokubiri. Naye kiki katusabye? Ekisooka batuwadde obudde butono, ekyokubiri bakugeredde obudde tonaba nabukozesaako njakulaga mukulu Kefasi lwaki batuwadde obudde butono. Bannayuganda bangi tetuba kuvaayo ffe ng'aba National Unity Platform ne tugamba nga mu Lubaga wano bwe twasazeewo nze Katongole ne ngamba kantambule ddo tuddo mulyango ku mulyango nzijukize bannayuganda naddala abavubuka nti mugende mwabaaweza emyaka 18 nga Nira yabawandiika mukebere enkala z'abalonzi n'abalala mwewandiise. Naawe ayagala okukyusa we walondera tugeze luli walondera Kyannamukaaka ng'oyagala kulondera mu Lubaga South olonde President Kyagulanyi Robert Ssentamu, oyina kikola kati n'abakadde, kubanga waliwo obululu bw'abakadde, waliwo obululu ababuliko abalemu, waliwo obululu bw'abavubuka, nti obululu buno bubeera bwa electoral colleges bugenda kulondebwa mu mwezi ogw'omukaaga, nti electoral commission sente ezafuluma yali badde eteekawo n'ebizindaalo nga bigenda mu butale. Waliwo abakadde baffe nga bava ku mirimu bakooye, ffe nga tubasanga ku mirimo ne tugamba maama taata oyina okwewandiisa, kubanga ekizibu ekyajja mu Uganda wano nti akalulu akalimu Kyagulanyi ako tebakyakalanga, luli baakiraba. Kyekiri kye nagambye nti nze ntambudde n'osanga abantu nga bakubuuza mukulu Katongole bannange beewandiisizaawa. Olunaku lw'eggulo waliwo wano polling station ewankulukuku
ne watata Jime nga tebazze abakola tebazze ne tugenda ekabowa ku Faith Arena ng'ebyuma tebikola ne tugenza okusanga abasajja abambadde ebyambalo by'NRM nga tubamanyi b'NRM kubanga waliwo gwe tumanyi ali awo Najjanankumbi kansala wa NRM wa youth nga yali mu kuwandiika abantu yali ku kompyuta era ngambye abantu bange tugenda kuwandiikira Rubaga ku Electoral Commission tubagambe ebifo bino baabifuna batya kubanga amasimu akubira banne ffe we tujja batugamba ebyuma byafudde nkinako obukakafu kyenkugamba nkinako obukakafu era ne vidiyo ngenda zikuwa ng'abantu bano njogera nabo njagala system eno bannayuganda mugitegeere bulungi abawuliza impact nti mu kaseera kano omulimo gwe omuvubuka kwe kwetaba mu bukulembeze weetaba otya mu bukulembeze osooka kwetaba mu bukulembeze nga toesimbyewo wabula ng'olonda oyo alina okukulembera togenda kulonda oyo alina okukulembera nga togenze kwewandiisa era naffe ku mulembe guno omwagulanyi tukozesa embeera yonna mu bugubi obw'amaanyi okujjukiza bannayuganda tubajjukiza tutya kyova olaba owekitiibwa pulezidenti n'ekibiina kya nuupu nga kiyita mu ofiisi y'abavubuka kyasabye abakulembeze mu ende musomese abantu mujjukize abantu obuvunaanyizibwa bwabwe naddala ku kalukana akabavubuka wabaddewo emivuyo kati nja kukuwa ekyokulabirako mukulu Kefasi obadde okimanyi nti waliwo youth MP obadde okimanyi MP oyo njagala ombuulire mu Rubaga division mwosula wali omutuukiriddeko n'omusanga nti azze mu ggombola y'e Rubaga omubaka tekikwetaagisa kuwandiikira akatongole ogenda kubeera mubaka wali oyiseeko oli kubanze nkulaba kumbi olunaku emikutu egy'enjawulo otambula mu bantu obeera obeetikidde tu era abantu bambuze naye katongole sente azijjawa by the way akantu ako abantu babuuza katongole sente sente ezo azijjawa nze katongole Kefasi n'alibadde nina ennyumba kati n'alibadde siri mupangisa n'alibadde nina emmotoka ntambulira ku booda naye mukama yampa omutima nga nkoppa muganda wange Segirinya Muhammad Mr. Update nti Kefasi bwe mbeera ku social media bwe mbeera ku mpuliziganya ez'enjawulo waliwo abantu abajja ab'omutima omulungi ne bagamba katongole emitwalo 3 giijo naye sisobola kulya nga ndaba abantu bafa abantu enjala ebaluma kyova ojja kunnengera olwaleera kyennakeddeko nga ntwalidde mukadde musembuule mutooke bankubidde ne baŋŋamba sebonalebo kuba bo balinga abamanyi nti ndina mu palamenti
away from that abantu aba bakubira lwaki tebakubira kugamba nti wife bakati kyemmanyi system za structure mu kuteekateeka kulonda abakulembeze bavubuka baali aba baagala okubeera abakulembeze bavubuka baali bateeseteeseeyo olukuŋŋaana oba ensisinkano ne bayita omukulembeze abavubuka mu central. Kati kankubuli ekisookera ddala abantu baffe gavumenti erina obbasomesa abakulembeze baabwe balina. Gwe tojja kuŋŋamba nti mu Central Region tulonda omubaka owa Central naye ennonda gye bamulondamu ebeera ya ssente NRM ne bawa abantu bwe batyo. Kati oli abazze nga musuubuzi kubanga ne process electoral college nayo teri fair. Lwaki electoral college yo ojja kusanga nti abantu babatadde mu woteeri bwe bateeka mu woteeri ono yali mu register kyova olaba tukunga abantu baffe bategeere ebigenda maaso nti tebababuulira. How often have we had you criticizing ekintu ekyo era nga mubaga ku ntegeka enaasobola okulwanyisa obubbi mukokola mu electoral colleges n'abalina enteekateeka z'okuleeta ennongoosereza mu ngeri gye balondamu abakulembeze muba ojja ku luwonzi mubakuba amagye amavundu nawe kennyini wano olukuwadde omuzindaalo obadde otandikidde eyo nga tetubawulira bwemukokola nteekateeka era mulina nteekateeka ki nga mulwanyisa vulugu Kefasi okubasobozesa okuyitawo kubanga believe it or not bavubuka babakulembeze mu parliament tuza bonna bainaali regions zonna emyaka ena giyiseewo akati gwe muzuukuka okulama Kefasi zirimu emivuyo mukozeewo nteeka oinako oyogedde n'ogamba nti namulwanyisa vulugu oyo oinako oyogedde n'ogamba nti tulwanyisa abantu abaleeta same story ekyayinza okuddamu era ne balonda era musiga mugamba electoral colleges tetubeera favoringa benali merabe bayiseewo era ne babayisaawo. Nkulu Kefasi oinako oyogedde n'ogamba nti abantu baleeta ennongoosereza abamu kuleeta ennongoosereza ne tuzikuba tetubeera mabega. Munnange waliwo omuntu aleeta ennongoosereza tugeze nga azirese mu muzikiti naye nga jjo ly'abalamu wamusanze mu ssabo. Kati imaamu ndeeta omuntu eyabadde mu ssabo nti ankulembere mu maaso asome kutubba awo tekijja kusoboka. Era omukulu eyaleeta ennongoosereza yennyini twajja ne tumubuuza nti eyali ow'ekitiibwa kubanga sijja muga nti waki eyali ow'ekitiibwa yali wakitiibwa mu maaso g'abantu omwerabidde wanyendo mukungwe. Kaakati omukulu oyo yaleeta ebintu bino n'abiteeka ku mmeeza n'aleeta byonna nene wabulayo akantu akagamba nti mukulu Museveni tutaddewo age limit ekyo teyakinyegako era mu nnongoosereza ze zagenda asomesa abantu Kyagulanyi ennongoosereza gyaliko gwali omuwuliddeko ng'agenze ku mukolo ng'ayogereza ensonga era buli ku mukolo gw'omulaba ebyo byayogera nese tujja kumuwa budde kubanga waliwo process ennene bannayuganda gye beetaaga okumanya ye byatasobola kwogerako byebiruwa. Kefasi mpozi nga gwatagoberera akalulu kano ak'abavubuka naddala kati nja kuwa akaba youth MP tuzze tubyogera ne tugamba mulimu ebirumira mulimu esente okugulirira ng'abavubuka tebamanyi bigenda maaso era omuvubuka ojja mubuuza nti ani abakulembera mu bavubuka wano nga tebakimanyi nti busookera na ku byalo bwe baagula tebamanyi nago baalonda kubagula nanti lwaki process zino bwe zituuka ku byalo abasentebe ba NRM babi owuninga kyova olaba ffe twavuddeyo tubabuusa abantu ffe boonenya twakamala mu opposition banga ki ekisanja kyaffe ekisoose kyekino era n'oguwedde gwe mulimo gwe twakola akuluno tebagenda kwowuninga lwaki waliwo ekintu kye twalese kye bayita protest vote. Protest vote etandikira mu kwewandiisa wano ng'aba NUP twagirese etandika etya nti buli muvubuka do tuddo gye tutandika tumulaga olina obuyinza obuyinza butandikirawo ku lunaku lw'ogamba nti ngenza okukebera enkala z'abalonzi
ne tumugamba beerawo mannya kige bateekamu ono endagamuntu gy'alese eri etya bw'omala okugenda mu nkalala n'ogamba nange kansooke ntambuze omulimo eno protestive vote gye tugenda mu sibi ebiri nti mmaze okwewandiisa nzize ewaka neebase ninze Kyagulanyi abinterereze ku luno kiralamu nti munnayuganda tugeze ali ebbowa mu bulemeezi nanti mwerabira president yajja n'engombe egamba nti people power kankugambe people power noddamu our power nti amaanyi g'abantu ge maanyi gaffe mwamukwata bubi yakibagamba from day one kati kino kye tuli mu kunnyikiza mu kaseera kano n'enkola egenda okutuumibwa eyitibwe protestive vote kyova olaba nati ffe tweteekateeka era tukoze ekisoboka kyogamba gye wansanze eri munda ebanga nkuta omuzindaalo nabadde mu kusaaga era ekyewunyisa Kefas abantu batwagadde baagala NUP baagala pulezidenti waffe region zizonna naye kyetusaba amaanyi nedda ne mu Eastern sebo gye bali bakola ne mu Western bakola ffe tuli wonna kubanga National Unity Platform kyekibiina ky'ebyobufuzi ekiina offices countrywide ekiina obukulembeze countrywide president waffe amulaba Abimu mbuli ekibiina ku opposition ekyali kituuse Abimu kati najja kuwa ekyokulabirako tulina abakulembeze nga tebasukka wali Wakiso abaddi era batunula nga batudde eno waliyo ava Lubaga wano Nakaseke kati nga NUP bwe tuba tulina omuzannyi amalayo Robert Kyagulanyi Center mu Bobi Wine muba mutugamba ki nja kuwa ekyokulabirako na bino obibulira abantu mu countrywide tuweesembyeyo Oweekitiibwa Kyagulanyi yatambula Uganda yonna n'agenda Ekisolo ekyaliyo Wakiraba n'agenda Abimu ekyaliyo Wakiraba n'adda mu Northern Uganda Bannayuganda baamwagala si lwakuba nti munange abadde akocca Nnyengero waliwo abalooza nti weboogera Nnyengero bwe beekemesa emmeeme buli kimu kiwedde naye Oweekitiibwa Kyagulanyi bamwagala ku mutima olwa ideology gy'ataddewo era njagumya abavubuka yonna gye muli ebyali Ekisolo by'ojjukira nange byezijjukira nanti kati gwe gy'oyagala okgenda ndabayo gy'oyagala okgenda ndabayo kyoyagala okwogera nkiraba naye nkugamba ebigambo bino ffe twawininga Ekisolo mbuuza mwawininga mutya wuliriza bino mbigambe twawininga Ekisolo gwe mbuuza ekibuuzo mwawininga mutya Kisolo bangi mubadde mukimanyi nti mekka ya NRM era mukulu Kayihura ne ttiimu nga bagamba Kisolo eno tebakwatayo naye obuwagizi president Kyagulanyi ne candidate waffe Tana bwe twalaba mu bantu kubanga muze mukiraba nga batubba Ekayunga Aliet nakwenda abasajja babba tubalaba emisango giri mu kooti ne Tana kyekyo n'Ekisolo twabbibwa wadde mwanya yali mukwano gwange naye sigirinyanga nkyankalanya kana kisajja kale giri yakatongole akakasajja mukalaba nkyankalanya kalina sigirinya omulungi atuliza principal gwe yarayogerako amukyankalanya tulina mu studio zonna ku lwaliro katufune badde hello oli ku 07059898 twogera ku nteekateeka y'okukunga bannayuganda okugenda okwettanira enkaala z'abalonzi okuzikebera lwaki Tana ekyali ntono nnyo era ekyali mbi ddala kubanga nadde nsoma amawulire nga bagamba turnout ekyali wansi ddala n'akakiiko by'okulonda nga kakikiriza munnaffe Impact FM kuoli sanso okuwuliza amanya ne gy'osinzidde ono mwoyo gwa ggwanga Siremba Jime enteekateeka y'okukunga abalonzi sebo taata ali wa Nuupu omukulembeze wange Kyagulanyi Centamu amiina Katongole Julius nkulamusizaako amiina ssebo mwoyo gwa ggwanga omulwanyi awo abantu b'omu Lubaga bakulabira ddala ng'omukulembeze ow'ensango ow'ensonga taata neyanziza olw'okuba nti eri ntono akakiiko k'ebyokulonda ekisookera ddala nti ebigendererwa byako kakimanyi katya lwaki bekanaakunga abantu ennyo
enteekateeka zaako ez'okubba akalulu ziyinza okuzibwalamuko nga yabwe kiri kuba gwe muzeeyi gwabwe wano gundi yatulaze dda enteekateeka z'okubba akalulu zirina okutambula ebyo bimala bamwatu bamu amaanyi okugenda wuliriza kankunnyonnyole bwe tuba nga tukuwa sente zaffe byabakama ez'omuwa omusolo oteeketeeka okulonda okw'amazima n'owekanya okulimwesa n'oteekawo abantu okuddamu okukebera enkala zaabwe n'abantu okwewandiisa ng'wabitaddeyo mu kimpukumpuku nga polling station ezirimu abantu abayitirivu ennyo waliwo kompyuta emu n'obutabaawo abantu balina okujjumbira okugenda okukebera enkala zaabwe naye electoral commission ekoze ekimala okutambula abantu okugezaako okulanga oba tekikoze bwebanga abiyese n'ebisulamu njagala omulye muganda wange awo kuledi olinawo obulango bumeka electoral commission bakwate okubulango sebo obulango bwebuliira bubadde buzannya olabanga bubadde buzannya batuyambe mu maanyi bagongeza abantu basula kubiba abantu banaku toyanza katufuna omulala 0705 halo owe bali kuweereza ggwanga sebo bye tuliko bye tukunga abalonzi okugenda okukebera enkaala z'abalonzi tuli ku mulamwa amanya ekituufu enkaala z'abalonzi ennaku zino ku mulundi guno isiipa ekitadde mu maanyi netusaba singa ekitaddemu amaanyi ne balyongera okulanga kubanga ebitundu bingi nnyo kati ewaffe batugga tewali kigenda mu maaso ge mazima amatuufu era teri muntu ayinza kutegeera nti bali mu kukebera nkala zaffe tweyanziza halo webali kuweereza webali kuwuliriza mubita Vincent obuva ekikuuta bukomansimbi bukomansimbi sansi okuwuliza kaakati munnange ku kyokukebera enkalala lwaki abantu tebazijjumbidde nze ŋŋamba obuzibu buli ku kakiiko ka byakulonda si bannabyabufuzi abamalamu amaanyi ti ne bwe munaagendayo tewali kye batereeza nedde kati olambe ewaffe eno mu lukamula obwema kuukulu kulimu ebyalo 16 naye mubanoonya tewaliwo ebaalipuutiire okakasa buli wamu wootuuka buli kyalo tebanyaba kujja batugamba nti kugombolola waliyo kompyuta emu ekitanda kati ze balina okutambuliza mu miruka egiri mu ggombolola y'ekitanda kati nze ensobi yonna ngiteeka kakiro ka byakulonda tekeeteeseteese bulungi Julius tusigaze eddakiika emu esebo ng'owumbawumba nandyagadde osibule mu bubaka bwo nga mpumbawumba okusookera ddala mbasaba bannayuganda musabire nnyo omwagala bangi Robert Kyagulanyi Ssentamu mukama wange wali mweyakomye